abitamise anda kenzo ulira nawuga n'ebyana nebinsoomooza tisimanyiga kuba nga bisaba amazzi bigatekuka waggulu mu bbanga koza apaana tebapita fana nembalula amazzi ebireeta ate kano nti tubbire batubalira 5 awo netuka wansi eyo engazi birisa sobola kenga emikono gy'ebyana nagenda owulira amanyindi mu sooti banfuula switi nga nuna obugere yalumisa kujjo nga sobola gaana kasajja sabawo lumira amazzi uno abala 5 babala 2 agiddamu ng'ena mama wa Gomesi yo lwatuka yagenda ku TV wama ngasaba kakooko ng'alobera okuli ebyana binyiya byekuza ekyenyo Abdulasi jango tuyimbira omusono gwa Mungu tusinga okumira mwayibusi kiki kyotala mulobedde ku Gomesi swimming pool esisaba mu abaana ngalina ennyana nebalina tunasina wange ngalika bifu eno bigira ku maziga kulu nekyakabenya kulu katebagobe mu maziga kulu yagamba ziramanya omuze yanafaananako naye yagenda ato yali baaso ziramanya omuze yanafaananako naye yagenda ato yali baaso yaliwo omwani nabyabakaza natulosira faamu era nga mwe abagambe egaali zona zifaanana ekizawula neemu aberinnya empesimu eryabudomola zirikola sente nebimama ninangana naye akakayimba kati obudde buno kati gwali mu faamu ennaku zino wetaaga akayimba kayemba omusira yalyomu ati yali amufaananako naye yagenda ato yali abudo yali w'amaanyi ngambye abakazi anatulosiba faamu era nga gwe enakusiba faamu eyabakazi teyabamusenyege enakusiba faamu Abudu aliwa nange kankube kano tugenda toba byaguwana bamama tugende ono naye aterere eno masoko gy'omwana agenda okisisiza tugende aho Supapa wa siriketi Mutu kote chabuza Waimbe kuchate kati Yanilizanga bwaniliza Kubako kusanyo sensi Yewa chisimbe Nyinabizi kuchate kati Abakazi nyinangana Kuko mchara uyagenda Sabula Nezene Kaimu kamanyireti Oyo mukazi wanyiga Muri owulira mwekiruma Gasi buvuno bagwa Nayo batoli mu mundu Oyo mukazi wapira Nibamubikire wawe Kyosookezako mudiro Soka kubuza lwanada Ali miranga gyakaba Sendi mwobuza Okuzina badyoma Yogera mirogoka Tezibambisa tubula Naye kusaide yange Omuntu yaberebere Sentagira ddala ngono Mbagalanye bannange Nandi sente nezikyantimaye Nandi sibye kifaamu Nezijja mbateeka mu nkaaga Olaba ne bakabandi Nali mbazanyisa zaala Wagala kunkubya ngumbi Nemba nasijambuguma Mbagalanye bannange Bwe sinagamba kintu ekyo Teweeyibala na wano Nandiyitayo ne tukaanya Bali
abakazi buli alyawo nefaana naye yanjawulo oba kyatendebere eryewubira mu feesi owakabina n'abeeno olinyako neweripa okyayasomye tenda ate owendegeye eriiso najja wamatuka nga wano nokyamulako ku nsingo mpozi na bannange wagaddeko byanzigiza eweeraga mu bannange olw'ensonga nga zino kwekomyeko bbeere naye nga teno mu feesi tolagika mu bantu wano nyabo bawakisa tewejjayo tenemulira mu ndeeno mutu tewali bannange nenda kunyama ensiike wabasebusa nakola mikisi webanyaba wali ezange sikukuluma mu nkuule nange ebiraka ntegese kabulanga ne sente kyobuyaye muntigamba nze naye nga ne babbamu balaba mu bidogo nga wano nga banyiganyiga eryana President waffe ne brother waffe Khalifa Ganaga plus all musicians plus our big papa Abdul Blas obugalo nga bwegasa ati bayimbi bannange nsaba mumpulirize bulungi listen guys nsaba mumpulirize kino ekirago kikulu nnyo muwulirize olunaku olw'enkya tomorrow it's Wednesday njagala tuwulirize bulungi tomorrow bukedde olwaleero it is Wednesday fenna abayimbi b'oku federation nga buli muyimbi yenna ng'oli bw'oba omanyi nti oli muyimbi tuli ku Imperial Royal essaawa 3 Imperial Royal eriranye Serena tuliranye Serena bw'oba obuze nkubire se nkiddamu enkya ssaawa 3 industry yonna tugenda situka tugenda kubeera ku Imperial Royal mujja lwaki tulina meeting nkulu nnyo. This is a very important meeting. All of us must appear. Ez'okumakya tojja za kiro ez'okumakya tutegeeraganye 3 ez'okumakya ffenna tuli ku Imperial Royal. Listen, URSB egenda kubanga etwebuuzaako abayimbi ebikwatagana ne corporate yaffe